Oluvannyuma lwa kkooti esookerwako Mubende okulangirira munna NRM Dedan Mubangizi ng'omubaka wa Paalamenti owa Buweekula South mu disitulikiti y'e Mubende ng'ali wamu n'abawagizi be beebazizza omutonzi eyabatuusizza ku buwanguzi buno. Abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo mu kitundu kino bawonze Buweekula South mu mikono gya Katonda waleme kubaawo bikolwa bya kuyiwa musaayi olw'enjawukana mu by'obufuzi. Kusaba naye Mukama ow'emirembe ekitundu kino. Era nsazaamu engeri zonna ez'omulabe ezitaani ziyinza okwegulumisa mu Buweekula South yaffe eno. N'abo bennyini abagenda okuwaba Mukama tubasazaamu mu linnya erya Yesu. Bano basabye Mubangizi okusoosowaza ensonga ezituma bannabuweekula ng'atuuse mu Paalamenti. Nja kusaba ssebo Dedan oleete emirembe mu kitundu kino eyakuyisizza obubi bwe tomuyisa bubi. Mu kwogera kwe asekeredde nnyo abagala okuwakanya obuwanguzi bwe n'agamba nti bamala bya mbulago era basabye okumwegattako bakulaakulanye ekitundu nga ye kukola abakulembeze bagamba nti batandise okusiga obukyayi mu bantu. Kaakati abagamba nti Dedan tagenda kukola, Dedan bagenda kumutaataaganya bamuteeke mu kooti basiibe nga bamuddukako bamulemesa okukola beerimba gakyali mabaga. Basebo ne banyabo njagala bagamba nti obukulembeze bwaffe bugenda kuba bwakukolera abantu, bugenda kuba bwakugatta abantu, tetwagala bitwawulayawula mu madiini, mu mawanga. Kyokka n'abawagizi ba Fred Tomwesije eyasooka okulangirirwa ng'omuwanguzi ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti owa Buweekula South enkya ya leero bakedde kulaga butali bumativu olwa kkooti okusazaamu obuwanguzi bw'omuntu waabwe. Bano ababadde bakutte ebipande ebiriko obubaka obulaga obutali bumativu bwabwe basuubizza okukolawo akatiisa singa tebafuna bwenkanya nga baagala waakiri akalulu kaddibwemu. Lwaki Pulezidenti tukaaba ensi etulaba? Lwaki otukaabya? Abantu batusobola kubagambako. Ffe tugambe nti mmwe mulina ekisembayo. Tetujja kkiriza kubeera ne Dedan gwe tutaalonda. Owaffe ye Fred. Twamulonda tumulaba era nga tutegeera. Ffe mututegeera tuli batabanyi bamu. Toyota bali mulaale zaffe zonna okuva ku day one nga Toyota Buweekula South n'Anita Amongo nga bagyesibyeko. Bwekuba kutusiba batusibe, bwekuba kututta batutte. Naye nga ffe tugenda kuleka Buweekula South yaffe genda bwetyo. Nze nakubwa nnyo mu mugongo mu mutwe okutama wano nga bwe mulaba, naye era twasobola okulaba nga tuvaayo ne tujja ne tulonda akalulu kaffe n'amazima n'obwenkanya. Ekitumazeemu essuubi tusanze ng'obululu bwaffe nga bwe bwalangirirwa nga bwe bwalondebwa ku polling station nga bwagenda busalibwako. Beewuunyizza engeri omulamuzi gye yagenda mu maaso n'okusazaamu obuwanguzi bw'omuntu waabwe wakati mu birumira. Balumiriza nti bokisi z'obululu ezimu zasangibwa nkalu nga temuli kirimu. Mazima okera otya n'olonda mu bokisi n'osangamu epuloni, okera otya n'olonda dyalafomu nga tezirimu mu bokisi n'osigala ng'okyabala obululu bwa Buweekula South. Bokisi yokutaano basanga box completely epapula byokka nga biri mu box. Omulamuzi yasooka n'afulizinga ku dakiika 10 buyafurizinga n'alwizuminga kooti n'agamba yagenda kubala ebyasaayi byagenda kusanga mu box oba bifu oba bituufu ati yagamba ne DRA forms tazeeta. Bano beesonzeemu ensimbi eziri mu bukadde 3 okudduukirira omuntu waabwe zimuyambeko okutambuza emisango mu kkooti enkulu. Babula Nareiso agafeeyo ku Spark TV.